Banafa abenzikiriza endala eyo neffe mwe tukkiririza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanyi ekintu kyonna kasa kikulembera Katonda kibaako n'ekisa. Nze mukimanyi bulungi nnyo, sitera nnyo kubeera mu bintu nga bino ebya kamera nzitya, ndi muntu wa wansi. Naye mutabani wange Tom D engeri gyali mwana mulungi nawaliriza neŋŋamba ebimu kambisazeemu nzije mbeerewo kuba ennyimba ze nnungi ate muntu yeeyisa bulungi. Omanyi buli lw'okola ekintu nga kirina emigigi emito gye kisomesa ne giyigiriza ne bayigirako kasaba nga bakuyigirako oba ofuuse muntu mulungi. Affe eno mu sekita gyengwamu ey'okujjanjaba omuntu singa ajja ng'ali mu kondishoni eyeraliikiriza tusooka mumuteerako buyimba buseeneekerevu ne bumala okujjanjaba obwongo then ffe ne tusooka tujjanjaba omubiri. So wano oli ayinza oga ate kujja omutabuzi w'eddagala wano ononyeewo kisiri mu nsobi. Ebimu ku bijjanjaba oba osoma okujjanjaba omuntu music ddagala ate n'ebbanga lyemumazeemu. Era abantu abasinga obungi bwe bansanga nga nkyafaanana bwe nti tebakimanyi oyo Tomusi wakaddiwa. Okitegeera kubanga akuba music gw'ayagala. Buli lw'okola ekintu ekikunyumira ffe eno by'obulamu tukimanya nti kikwongera emyaka 4 mu maaso gwe gy'otamanyi. Era nze kyobola sikuza birthday kuba nina emyaka 4 mu maaso eyo gye sitamanyi gye bannyongera. Nze sinyiiga ate ne Tom bw'ali bw'omusanga wonna abeera musanyufu. Ayinza obba afuna challenge eri muwala wange ono kubanga ebintu by'obuvumbu mbimanyi si byangu. Era eriyo omuntu ajja n'abyogerako agamba nti kino nakino naye nga talina yadde tasobola yadde okuumenta ewaka nga tekutudde vaawo genda kulya muddo gwaba mulirwana. So n'omusaana naye ng'awa ensonga ku bintu by'okubeera ababiri. Nze lwaki wendi nti Tom yavaayo n'atulaga nti musajja mufumbo era ne bw'aba akola ssente tukimanyi nti akola alina obuvunaanyizibwa. Kati nange nnina okubeerawo nga kkojja okwongera okunywezamu ebyo ebiba bikoze eki gadde yeggwe bali nti ate lwaki ayimiridde n'oli lwaki onaamukubira essimu lwaki oba otandise okwekolamu fotokopi gwe ng'omuntu. Wekkiririzeemu omulundi gumu omusajja kasita akwata n'akuteeka ewaka. Abasajja be bantu abalwawo okusalawo. Omukazi asalawo. Era tuyinza obona ku Forest Park anosanga mutabani wange Kukisi musajja mwangu n'ategula. Ngeza bugeza. Oba mutabani wange Ivan oli n'ategula. Loni n'ategula. Naye wano mmanyi Kafulu ye Ibula. Naye tubadde tuli mu kusaaga. So ebyo byonna tusaagamu naye ng'ensonga enkulu ze gye nsinga okulaba ennyo gye twandisimbyeko essiira ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeerawo wano. Mwe mugenda kujja ku makya naye nze nzija wano nga 28 29 n'asatu mujja kutusangawo. Kati ngeze ndabe nga mwenna bano temukoze mulimu kufuna bantu batubeesabeesa. Situgenda fuuyibwa mpewo nga tuli wano ffekka muleeta abantu. Bannamawulire guno omulimu gwammwe. Tomu muntu wammwe. Ate naffe era tuli bantu bammwe tubaagala. So kati naffe mutwagalireko abantu betukola ki? Betwagala. So n'ennyongerero ng'ekigambo kyange kisembayo eri abantu mwenna. Kano akantu bwe muba mukalaba. Teri muyimbi agenda kuvaayo abeere international babeere store amaanyi nga ffe ku ground tetumuwadde maanyi. Ffe nyini tusooke tumuwa amaanyi asooka abeere star abeere international. Tetulake tumutuma awaadi zaffe nga naffe amaanyi tugamuwadde. Neyanziza nnyo